Inside Story Uganda, real source of political updates. Ku big story ekiru kyaffe ekyokusana Tamale Mirundi mutala wa yana Mirundi n'amatovu n'embozi za Mirundi bibumba ekyo tubakoledde ekyo kikozi nayo mazina okyonoona tekitya okikubye n'okikwana kireeta etteeka actually gwe walabula ensi toliwo abatunda ebibumba era nembaga etteeka bwe akakiiko ka parliament kaleka kuyisa okubuuza ati liri gazetted bali tegeranda nabaga nti bagala kiyita omulundi gumu. Did you submit your views to the committee? Akakiiko ka parliament yako bako badole buli omu bamwa dole emitwalo 15. Nite kisoboka. I'm telling you. Dole emitwalo 15. Buli omu yafuna dole emitwalo 15. I'm telling you. Nkugambe it was realized that all attempts, all research has concluded a human part works in a human. Naye ekiri wano bana basooka omuli minisita oyo gwe bayita Kasagama minisita we Kenya ina hoteli nyingi nnyo yaleeta enkola y'okusokoola bali batundiranga bweru bano akasajja bakayitanga amulani aka Pakistan kanditako miliyoni ya dola nenkasabula omutwe nenkakuba nekadduka nemotoka nekajereka ku National Theatre kabalekera dola emitwalo 5 bannoonya nekakomawo nekabaga nti mumunoonye mundagiri nekajje wali wendi enkoko ne miliyoni ya dola nkoko gyoyogedde bulungi kati nkugamba nti mmwe nti Safiki yetajirya naye teri muntu musiru ng'ali embizi okujjako abagitemedde kati genda ku manto n'ezigundi gende wamuganda ng'ennaasa nawa mwabatajirya mugirekeyo bagibagaana naye nkugamba nti mmwe ekibatawaanya mu nsi tulina ebika by'abantu babiri kati bwe linda woogwa. Yes, nkugamba tulina betuyita ba realists. This is where you belong. Realists study. You belong to realists. Yes, realists study and understand the deep context of an issue depending on the prevailing situation. I cannot, for example, expect President Museveni to retire before certain prerequisites are in place. I cannot expect Museveni to hand over power to a hostile group like FDC or disgruntled people like be his choice Seducer to retire, who are baying for his blood. They are by composition a group driven by malice and personal vendetta. It would be foolhardy to expect Museveni or any other politician to hand over political power to any other, be it DP or whatever, after spearheading a 5-year blood war. The question would be, why did he fight the war? Abadde baga tuobiyinza. So giving to Besigye omugisha muntu. Jalini abana ba Museveni obasange eyo Besigye tebakola ensobi. NRM was built as a carrot. Ngeri ku muntu ogwo. Abana ba Museveni, government ya Museveni, as if it was Museveni. So they built a carrot in the bush. Everything was built on who? Kakati nkugati fe ba realist tumanyi. I'm a realist. Nti Bobi Wine okujjako nga afunye rebranding. Tebayinza kuga nti president wa Uganda ajjemu essaati akuba ebidongo nti bamuyise e Dubai abayimbire. Akuba atami tasobola ajanga musaati nakuba ebikonde. Otamini naye omubala mu standards. And let me tell you, once you don't have democracy in a country, you invest in sports. Name America, bayina president nga mutunzi wa kyalani. Bwe bavuga nti president wa America wewesa essuti bisatu mu 65. Tujja kwetunga ngalo. Waliwo ebintu byolekayo batuukanyuga kulalira twajja na birimba awovaawo kati kiri kite omwana omuto omuwala aweeka empumumpu nga bebi neddole n'obwekyayi but when you find a grown-up person nga naye aweeka ddole then aba mulalu otegeezezza ki Bobi Wine to be branded nti kati yakoze akabadiki n'agamba nti agenze kulaba abaana ba Uganda yaga nti agenze kuyimba era bamugaana okgenda nga talina working permit kubanga tebayinza kukkiriza baana kujja wano. They will give you testimonies. Ye monitor byakukola bino tukita reverse psychology. Bobi Wine played akabadi nti ye mukimanyi nti nze kulaba abaana yaga nze kuyimba nga talina working permit Dubai.
yate takimanyi bambi bamuganye okuyingira ebyo ffe tubimanyi ako kadde kabadi ti abantu bagamba yawuliranga ngamba nti bwene bwanagendayo nga gavumenti egirana naga nti akakati kaŋŋende kale nkubulya omutegesi w'ekivulu yabaddewo yagenze kuyimba omuntu owokubiri kankubulya omuntu owokubiri oyimbira abantu bwe gye bababonyabonya ye Kusasira if Kusasira doesn't know nti if you make a noise that your house was mortgaged, there are many ministers and other people who are looking for Museveni for bailouts. So if Museveni bails you out, the others will ask why. You go quietly. Politics mukazi wajja nakugamba baali wabagenda nti mwami nakyegamba taata gundi liyo emmere girire mu kisenge sina gye naawabali n'omwana bwaba bazannyo omupiira bamuga gwe yangononyeza empiso yange obwana bujja kugirako buli emmere. And two, if Kusasira you supported the government, that a party that won the elections, how can it be shunned? What we're saying is that the party stole the elections. Ati Mirundi kyewerabira gwe ne Kusasira muli ku ddaala limu is a senior presidential advisor on Kampala, you a senior advisor on ebirala. Can you say, can you say that faza bamugana okusaba misa when contracts the other, if I'm an advisor, how can somebody suspend my programs, which means the marriage was not consummated? If it is presidential advisor cries for not seeing Museveni nyumba bagitwala muzeyi simulaba takwata masimu the person they advise. What you don't know, you see, the moment you become I enjoy this. What the people are supposed to advise, the students are supposed to teach. Yes, does not appear in the classroom. Once you get married, you lose your liberties. You married a woman, you married a man. True. If you join the government, you become a staff of Museveni, you go through protocol. If you don't want to retain your dignity, don't join Museveni's government, because once you become a staff, you follow protocol. You don't just go to... No. I thought a senior presidential advisor is above. You go through protocol. Even Museveni's driver cannot tell him his problems. He goes through the PPS. Avuga state muze imbozi ngaba asirika ndi mukazi wange abana bange tebasoma is a cashier. You are always to drive, but not to say that I have taken now advantage of seeing him. Mbali might be mbavo na muze yomvuddeyo na tulina binyewa muri mu disorganized things like FDC, but where you have order ati nkubulira ndi gwa mu kiti kino tuyina kwe tuyita lowland dwellers ne ba mountain dwellers. The lowland dwellers are people who are not in the corridors of power but have a clear view of the leadership. No, they are not part of the regime. They have a clear understanding of all political players, including the president. These are lowland dwellers. Kitegeeza if we want to see clear view of Kibuli, tosobola kubeera wa Mutajaza oba ewa Kakungulu, tolaba apex ya Kibuli. If we want to see a clear view of Kibuli, gende Kampala mukadde ojja kulaba n'abasaala. To understand the leader, you must be at a distance. This is why abamuliranye bonna abakubye n'abamalawo. Base ono mwana oyo gundi atali nabo aze mangu nnyo nakwata the largest political party nafuna ba member base batafunangako. Why? Base je is a mountain dweller. Babe mpira butwali nabo ate nkubolera ebisera bye bikyuka batwali wabo mountain dwellers. These are people who are very close to the apex of the leadership but never bother to understand the president. They only realize the real personality of a leader after being sacrificed offering from grace. They worship their ranks and take advantage of loopholes in the law. Kakati okitegedde ekitegedde naye kujja bigambo bino asina manya wengwa oli mountain dweller oli realist oba oli idealist. I am a realist. Ya realist ati kakati tomanyi. I'm a realist ngambi. Nti Museveni ayinza okuleta mutabani oba mutani we bwajja omuwangula. Nakugamba nti politics atambulira ku kintu kimu.
mutabani we wajjanga kamazima get power bakamukuba get power kamazima naye kalimu kwata mu ngabo manyera buli omuntu yenna akugamba nti there is a leveling of ground in politics Musiro. There is no leveling of ground in politics. In Britain they have snap elections. Have you now known nti aba conservative bakaleta aba prime ministers bameka Teddy May, Robinson, kati balese twice. Have they subjected these people to general election? They know the economy is not moving well because of COVID. What do? Instead of going to a snap election, put there a different face. Oba abageza hope. Nti yakoze akabaga bayite bama yetamanyi nti yakoze akabaga mu COVID. Ndi kagenda mugobesa nga naye yamulwala. So these ababamulize bibakola nti politics ono bana abamunta gwe bazanya politics wa bazungu obadde oyamba omutegeera oyambye ab'ebibumba mpulidde wano ng'oyamba abantu bangi yes naye toyambye kusaasira bulijjo ogamba basajja mwe lwaki buli abakolera akaaba ati avuddeyo naye bamukoze kyekimu kye bakola ati nti amweriyo omusindikayo ogambye amweriyorist. There is no way ngugambye Museveni can give him facilitation when I rejected the work. Naye sinza genda kola nga abasajja mbalabye ku vyuma byange nga bategeka okunzita they had hired thugs to kill me. Nembalaba nga bana analizinga oyo kalancho mbamwa milioni 5 yali anzisa milioni 10 batudde mu mutungo kamutekera bumbalaba ne bana analizinga ne baga no between Kajansi and Chibuye waliwo patrol vehicles 5 tetwira silencers ndi Museveni antwale banzite kakati emyaka 10 je mmaze nga siri mu government omwana wange yali omwaka ogumwe ina 11 nine embuto zentaddemu zesali taddemu mu kabuli kakati nkimanyi nti nze abantu banga tugende wamuze tugendereyo ki kuba ino nti he cannot allow a situation bano bato bakusaasira baana bato kusasa ino omulimu nagusa kuli faisinga furufiga yatugambye takyakuba kifuza wajja tebakyamupangisha agenda nakolera Museveni ate gavumenti yawangula kitekeza yabba obululu kubanga singa gavumenti yawangula singa ina support singa ebivulu bye biyingira kati ogamba Museveni yabba obululu oyinza ogenda wa Museveni n'omugamba nti sebo nogenda wa Uhuru n'omugamba nti nze pirawo sigwenjagala nze mpa sente ngule ewalala. You are passing a vote of no confidence in his Pirao. If you say this government is a popular elected government, kakati atogamba oti anti ebivulu bibiri babishaninga mwabawangula obulumu abujjawa lwaki abo abaleeta Museveni sibe bakuwagira mu bivulu byo lwaki togenda yebawangula ayo restricted gwe oyimba mu kibagala lugwamu bana abantu bano bakuba ndongo neringana naki. That's not an argument. You undermining Museveni's victory. When you say you are evil Ghana's a son, ekizibu kirala ye yenyini yayimba nti enkola ya taxi kati enkola ya basi enyimba zaabwe ziba bulondoola befuula kakazungu emirundi emeka befudde Kibuyaga lwali tikkula ennyumba Mayinja yagamba ekiri munda twakiraba Kibuyaga bwajja agenda ne byatagenda nabyo movement yagenda ne byetajja nabyo mwavumuzibwanuka ennyumba zitunze Mayinja yes Kibuyaga twala byatajja nabyo ennyumba zaabwe zibalondoola enyimba zaabwe ezo zebayimba enkola ya takisi agikoowa yagiddukamu enkola ya baasa agikoowa yagiddukamu enkola ya baasa agikoowa yagiddukamu Kusasira akimuleetera lot of hatred toyinza kugamba yavuma Seruga n'amuteeka wali kati alina kiwa kati alina ki Shianga did the Bafani's way. Not because that's why you need to find out why does it happen like yes tojja gamba kunti bamuwa omulimu. Are you going to depend on handouts? Omusala gwa 1.7 simanya gwafuna yatuka mu helicopter ya jana sente mekani mamukuba konga ayina for the last 10 years Museveni has not given me money. And for the last 10 years
yampa sente ono naziwamba mbunya njagenda sente nazigana bizali ziyise bwannalwisa aituku my money Museveni sent 10 million when I lost ate nali simubikidde 10 million ng'omwana ng'afudde era Kasolo yamugamba Mirundi afiiriddwa omwana we tinatambikira nti 10 million nawe ze yakuwa omwana ng'afudde naye nakitegeera badde manyi nti 10 z'abatalwana badde ndi akakoloti yakuweereza abamugamba naganja mukubira esimu yamba I know I'm a realist you rejected my job. What why if I give you facilities? You are going to create a president. So why did you reject his job? Agenda mubano. Banzite abana bapirika basoma. Abakawesi basoma. Banzite. I rather know him not to surrender myself to the hunger man. And you know abantu yemu 7 takis anti abantu bebatemula. Takis anti abantu bebawugutwa. Never munyonyi bavuga nti help you think about yourself first. Think about yourself first. Think about your future first. Mukazi wange bamutajitinga bali bamusi nakati bamuzeemu. Omwana ge bamanyi gonna ne bakawangula mukamungamba laba bateesa. Ne bansindikira banzite. Ne bakola ekindi bampa poison 5 nga nkola na mumbaga zaazi. Why should I work with you? So how Museveni namukolera he would give me a helped because she's Awedde anti kugambi mwana muto mukaddiye mwana akoleye ekivulu ebivulu tebabigenda agende wa speaker wa parliament ayitaba baka parliament bajje bayingire mu kivulu banamu abagagga basuliru bani bajje bayingire bahamu neto yinza kwogera n'ogamba nti banayingira mu kivulu abantu bwe batayingira yinza kugamba hamu asobola okuba enduulu naawe n'asaakanyiza ate gavumenti yawangula obululu. What if Kusasira organizes a gala in areas where NRM performed very well in the Kampala I can understand. What about other areas? Ebusoga Museveni is an impositor who lost the elections. Toyinza kwogera n'ogamba nti ffe twayigira mu gavumenti ne batuwalana. This cannot be a popular government. If you leave obusamize and you join obulokole and you some bad love, then obulokole bufu. Kakati nkugamba njala tumalize Kusasira akole kikati andi nkugambye gwenge yakola no kwayatire yaligeze kwayatire babakiriza waliwo abagana amabalu okutuuka tulaba muzeeyi yatuuka ku gundi yalinnya helikopita kwayatire to yes abaganda baganda sebusiru bwa kagole kaddi obukoli ne kabuyita obuganzi. This was a campaign. Agenda abuze gundi abuze omuganda wange Sebina bweyavaayo nakubambabazi nga ne ku convoy ya Museveni yalinako ekifo eki. Does he see Museveni today? The situation has changed. Two ate yeruutu ate luutu yaziba amaaso yabbayo fayiro za Mbabazi babayise seke meeting luutu Mbabazi yamuleka mu ofiisi ye yalinnya boda atuuka mu lobby Mbabazi amulaba nga atudde Mbabazi yakulya abakyala n'amutunuulira namuga ayo luutu oba kiziyanga blaza namutunuulira nga fayiro eri bwekyagirese luutu yakuba Mbabazi yali sekretary we yaziba amaaso ne bamutwalira ku mukolo gwa Museveni omuwa omudaali namuga siitize yanjako okubeera yamukubira ani asasula omunnanfuusi luutu bagenda okulaba kati yateera Museveni kumu nemwe ebintu mubyobufuzi bakugamba political science bakugamba never attack everybody, attack their policies but not an individual, because it comes a time when those who you attacked are needed by the president. Kati sirika ampudira mcho yete bakugamba never attack everybody, attack their police, not individuals. This is what you do. Yes, that's what I do. Monday to Sunday. And no, I attack your policies. It can come with time. Kakati mbadde muvuma mawe yakugamba nga nti ono nakyemaliye nani nine fe tuyina enkumbi tugenda kusekula omusota bali bonna kati
Yes. Maybe ayagala agusekule nga katolaba gonde oyo omukazi Kaluwa yakawata akagato n'akakubalayira mu mutwe n'akakubalayira mu mutwe naga nti bano Uhuru Kenyatta balina okugenda Hague nga Minister wa Justice ne bamugoba ne bateekawo kirowoozo ne bamutta baga tugenda Hague wano tujja kufunawo bwesimbu naye bwe bamuleese yegatte negundi ne Raila ensi yaganye. It cannot work. It's too good to be true. Nti gwe Kaluwa yagamba luli nti ono tasobola. Yes. Era bakuga there is no permanent enemy. No. Even Jesus yatutekerako claw back. Mubasenywe kuba bebakola tebabimanyi. You cannot butter my son. Maligning me before the president. Subject me to 6 months of maligning by book and the newspaper. Declaring me a madman. Poisoning me 5 times. Higher thugs. Tetuli damu. Konse mukabuli ne mugulu. We can drive in the same lane but different cars. Compensate me under you go. Sebadamu. It has gone beyond. Waliwo omukazi kyomukola n'atadda. So abo bakusase tebamanyi politics. So agenda kuweereza ggwanga agenda kukola ssente. Lwaki yombera nnyo ssente? This is a service to the public. Let me tell you. Wagenda kuweereza bantu. Politics is who guess what? Politics is sharing. You cannot have a slave and master relationship. Haji. Opposition is yes. Opposition by sent in parliament. This is one way of disseminating this meeting the opposition. You cannot fight. Nti mkumuyembe go batengozi ya opposition ngabatuka buddusi. Bwe bakuliyeting away of perimeter wall elinanye parliament. Kutesa went to parliament. Naganta I want to thank the UPC government for the first time. Why? The area where opposition MPs feel freedom has been expanded. Never numbers are in America. Bomujja bakusentezani cut off who if I follow sick. Kaje kuya facilities of parliament bali bazina opposition leader of opposition semwogere leader of opposition yali agenda Ntebe ngemotoka zo bote ziyita unalebera mu luguudo omusajja akwata ecupa ya bia nakubenda biromu ya Dr. Semwogere alime ulimi lutya mu luguudo neba mpuuga abo balina okugulawo provided by parliament of Uganda taxpayers money ekyo kyenyini kyekiyamba Museveni okubeera mu buyinza nti you can why do you risk bakube tiya gas nga byoyina obiyina. The opposition is richer than those who are fighting. Kakati zenenkitegeera is a strategy by Museveni. You cannot gwe kapaji wenyama enayiga emmese singodire enkobe ez'ebusijja banoziza mu national park tebazita ezamenyera amenvu ozikanyugira amenvu demitigating Museveni yeddira opposition nagiwa byeyagala era ne10 eddala jaddifuga ekintu ky'ekkumi kusomera wano tugende wazeko nalunakuba eky'ekkumi kireke nakugamba ogambye akatabo nakawandiika dde 2:13 nakugamba Museveni's survival instinct in 2013. I have pointed out earlier that Museveni's opponents and confidants lack a clear conception of him. He's like a card player who tightly holds his cards to the chest and pulls out surprises every time he moves. Or Museveni is like a host who hides the menu from his visitors. Visitors will keep guessing what the next dish would be. These are some of the attributes of a guerrilla politician. So fearful of betrayal that he is very mean with his future plans. I can confidently state in 2013 here that nobody is fully privy to Museveni's future plans. Such a leader is very difficult to understand and fight out of power. This so because he does not base his political survival capability on anybody but himself. He ensures that his personal survival instincts are at play all the time. Therefore, no defection can undermine his government. Even if there comes a misunderstanding between his people, also confidence, and they defect, they do not go with vital information about his future plans over weakening his regime. In fact, those who defect from Museveni end up weakening themselves. Okay, mwana katusoke tuwumuliremu otegedde gweyogerayo kategeka yayagenda yaddayika bitandi yamuyita oluwagi lw'eggaali
Besigye n'atwalira political commissar yagenda omusekretary w'eddagala tasuula ssabo talina ekisire omusekretary era ogasangawo ngaenvuza zagalumadde gakuba byebajagalo niko gabaga mbuzi teri